muje baleko mwena gye muwangalira ana eno pusi muje baleko mwena gye muwangalira azubire muli bulungi ayagala tula wendi bana ina wendi kankola video azubire muli bulungi leero ngenda kubalagako ku biometrics wokola appointment za biometrics ogwozikola otya ozigira otya oba okitegeera so kati tugende maaso ono naye ansonga ate ndi wano ndi mukugira genda ku gundiyo kuki ku gogoyo oteekemu v nga bw'okiraba VFS Global Canada Appointment Uganda kati wojaawo link ngenda giteeka mu bio yo awumanya mugundi awo wansi such that togira kati go scrolling wansi ndowooza kati olaba o scrolling wansi wano then okole ki olabe book appointment then tuklikinge ku book appointment kati we tuklikinga ku book appointment tugenda ku page efaanana bweti ndowooza mugiraba yiyo efaanana bweti kati bagamba to find out if you need to give biometrics you will have to visit this kati eno biometrics za Canada si za nsi ndala za Canada zokka so njagala bayisa mu process empola sharing omuntu gwolaba oba naawe kenyini saving this video so wokonamu yo link gye mbagambye ogenda awantu afaanana bwe wati oba okiraba awafaanana bwe wati ndowooza mukiraba mukiraba tuddeyoko mbalage kubanga saagala nnyo mugambe banange ebyo tetubirabye ndowooza mulaba waneeno oba okitegeera gwe kenyini sooka ogire bwoti olaba ndowooza olaba eno linki ebiseera ebisinga oyinza obutagikoonamu oluusi ng'oyagala kusoma birala naye katugende kubanga ffe twagala kugira appointment online kati genda waneeno yono kiki bino okay genda waneeno twagala kugira online tugende wano ku online gamba view wogamba view wagenda kuleetera ekigambo please click to schedule an appointment ndowooza muwulira please click kanda boba mukiraba bulungi wogenda waneeno scrolling wansi then ogende waneeno wali online then bagambe please schedule for the blah 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 to get appointment clicking awo clicking awo no clicking awo ogenda ku page efaanana bweti are we together bana I don't know whether you are seeing here kati wogenda ku page efaanana bweti manya toina email yo tonaba kuloginga in you are a user olaba wane wali new user awo wentadde ready awo wali ready gwe gamba new user wogamba new user ogenda ku page efaanana bweti oba kitegedde kati nze already nabijjuzaamu kati katugende maaso promotiona kati wogenda ku page efaanana bweti nze ntaddemu buteesi bintu byange gwe nga gwe teekamu email yo teekamu ebintu byonna byokola ki ebituufu teekamu erinnya ly'ettuufu nze ntaddewo nabisubi teekawo password yo amanyanga enamba y'essimu in case of anything they can contact you oteeke olaba kino ekinamba nga weekiri bw'olina okiteeka waneeno katugambe submit okay don't save we go to submit are you sure you want to submit yes I want to submit banayenze kati sigenda kweyongerayo wenyiga submit egenda kutandika submitting ate neeyongere mu page endala kati ate era nga si kirungi kubanga si register saagala bigende mu gundi naye nga gwe osobola okweyongerayo no submitting anyiga submit weyongereyo tandika filling forms. I love you all. May God bless you. Liking, sharing, commenting.